ekiri mu Mbale njagala obenga okimanya. Abaana mu district y'Embale, abaana mu kibuga ky'Embale bataddewo embeera bagamba ffe tetugenda kubanga ate tukola abalala bye bakoze. Jukira olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 abaana bataddewo embeera nga bagamba ffe twagala abantu baffe olunaku twalutegeka nga lwakubanja abantu baffe. Oli ku Red Zone TV bwe batonaba kubanga osubscribing nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification ate oberenga to missing nsonga yonna bwe batonaba kubanga osubscribing nja kusaba olaikinge kubanga gyokoma okulaikinga information gyekoma okutambula n'omulala nabanga ate naye update season azifuna. So kati nja kusaba engeri gy'otalina kyofiirwa sooka olaikinge omalo subscribing then kirira mu comment section nteeramu obubaka bwo ensonga oziraba otya osinziddewo kubanga otugoberera kyonna kiteekewo tubeerenga tutambula. Embeera ebadde ya kimpowooze naddala wano mu kibuga Kampala we tubadde abasinga obungi naye mbitundu ebirala abaana bagezezaako okubanga bateekawo embeera babanja abantu baabwe. Nina listi y'abantu wano listi eno eriko abantu ababanjibwa abaana be bagamba ffe twagala abantu baffe. Listi eno nakugambye sijja kukoowa kugisoma. Abantu abaliko be bamu kwabo gavumenti be yakkiriza nti ekyamazima abantu bano twabawamba naye naffe abamu bagamba tetumanyi wawe bali. Mariam Wangadya ate omukyalo yalina ne byayogedde olwaleero ngenda bikuleetera kubanga Red Zone TV ffe tukuwa updates nga bwe zirina okubanga ziba tetuwoza mu mawulire tetugeeditinga kuba tetulina ba editor okitegedde. So kati obato naba kubanga osubscribing bino byonna ojja bimisinga nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko obeerenga tomisinga nsonga nga zino. Ekyo kyolaba kiri mu kibuga Mbale bibadde ziwera ssaawa nga 8 emisana abaana ne bagamba ffe luno olunaku twalwewa luno olunaku twaluteekawo nga lwakubanja abantu baffe. Ngenda kuteerako eddoboozi ogenda ddiwulira jasi kyenjagala njagala tugende empola njagala obeere ng'otambula nange mu mbeera yonna naye ng'ogenda kikola otya. Sooka osubscribing kirirawo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko otuwe n'ekigalo olaikinge ensonga zino ojja kubeera nga ate naawe obeera omu ku abo abatambula naffe mu mbeera yonna ate ensonga zibeere nga zikutuukako bulambalamba. Tolina nsonga yonna gy'ojja kuba ng'omisinga gwe kasita oba ng'omaze okubeera ng'osubscribinga ku channel eno eya Red Zone TV. Ekyo kyolaba kiri mu kibuga ky'Embale nga wenkugambye abasajja ab'Embale n'abakazi abakkiriza mu nkyukakyuka bo bagambye ffe tetwagala kumanya. Ekituufu kiri nti twagala abantu baffe. Nkugambye eddoboozi ngenda dikuteeramu ogenda kubanga obiwulira naye kansooke nkusomera agamu ku mannya bo be bagamba nti tubaagala nammwe gavumenti mwakkiriza nti mubayina. Kuliko Moses Mbabazi ono bamuyita Kawenja bamuyitanga Kawenja, Dennis Zimula, Shafiki Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kiria, John Damulira, Michael Semodu, Muhammad Kanatta, kuliko John Bosco Chibalama, Vincent Nalumoso, Yuda Sempija, Musisimbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, Geoffrey Chisembo, George Kasumba ne Joseph Waguma. Naye mujjukire waliyo n'abali mu makomera abamanyiddwa. Waliyo Machete Yasini, waliyo Olivia Lutaya. Bano bakkiriza bulungi nnyo nti ekyamazima tumuyina era baamusiba lwa byabufuzi kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwagira nkyukakyuka. Kakati bannayuganda bagamba ffe twagala abantu baffe abaana mu district y'Embale. Ekyo kyolaba kye baataddewo kugamba eddoboozi ngenda ddikuwa buli kimu ngenda kikuwa. Kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV obeere nga tomisinga nsonga yonna nga we bibeerawo obeere nga gw'omu kubasooka okumanya buli kye tuba tutaddeyo. So kakati njagala mbe nga nkuwa eddoboozi ly'ensonga eno obeere ng'ogifuna bulungi nnyo otegeere abaana embeera gye baataddewo etugattako etya ku nkyukakyuka ku ggwanga Uganda. Osanga n'abalala munaalabirako kubanga waliwo eyaŋŋambye nti kino tekikoma nga 8 wabula nga 8 lunaku lwateekebwawo nti lwe kitandika. Sooka owulirize ebigambo bino eby'abaana obwedda bavuga endeege nga bagenda ku kkubo naye nga balina bye boogera balina obubaka bwe baadde baweereza. Sulaguni waguru. Ya.
Katawewe kwata bulungi. Abi Museveni must go. People power. Our power. Everywhere. People power. What mache Age mache agembale galipanja abantu bawe. People power. Our power. NUP. Everywhere. People power. Bambi Museveni olina okuta abantu bafe bonna bewawamba. Ambuli majoni basiko bakibalama bonna tubabanjiza. Twagala abantu bafe. Our power. Our power. Our power. Everywhere. 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 Tubanjiza abantu bafe. Bambi Museveni free our people. Tuli nani violence. Nabwekityo tubanja abantu bafe. Nabanja ne Museveni wo tubanjiza abantu bafe. Mbale. Our power. Everywhere. 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 Our power. Our power. Our power. People power. People power. People power. Our power. Our power. Everywhere. 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 Bambi Museveni free our people. We are nani violence. Our power. Our power. Our power. Bambi Museveni twagala abantu bafe bewawamba. Our power. Our power. Kale eyo yembeera bwetyo bwebadde kakati nga maliriza kuba nkyalinawo wano updates endala nyingi nnyo ze nina okubanga ate ankuleetera wano ku Redzone TV. So kyova olabanga nja kukusaba era nkukuutira kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribing ku channel yaffe eyo kwata kadeka notification obere nga tomissinga nsonga yonna anzikiriza nga maliriza nkutegeeze ku Haji Aruna omusomi w'edduwa ono omusajja asangibwa saidi z'ebugerere era nga bw'otuuka e Kayunga kuba ku namba y'essimu eri 07021523 nga bw'ogirabaawo 07021523 ojja kuba ate omufunye bulungi nnyo abenga kukwasaganyiza ensonga zakolako zino wammanga agaba oluzaalo ozaala abaana ekika kimu oyagala kukyusaamu ebyo abikolerako ate akusumulula emikisa egibadde gyesibye n'embeera y'akasente bwe banga tetambula bulungi nnyo ebyo byonna abikolerako omusajja oyo Haji Haruna asangibwa saidi z'ebugerere bw'otuuka e Kayunga ennamba y'essimu yeeyo ate akolera ne ku by'entambula eby'emirimu byonna oyagala genda bweru byonna ajja bikwasaganyiza. Redzone TV kwoli webale kubanga okyatambula naffe njagala ate mbere nga nkomawo ne updates endala era atuuliziganye mu updates eziddako kubanga nkyakuleetera.